Akawaayiro ak'ensanvu mu tteeka erifuga okuwandiisa ettaka the Registration of Titles Act kawa abantu omwaganya okufuna ekyapa ekirala singa ky'obadde nakyo kibula kiyoleka kisiimuuka oba ng'emmese ekirumye era ekyapa kino ekijja kiweebwa erinnya li Special Land Title. Kisooka ekyapa ky'ofuna gwe ng'omuntu bakiyita duplicate certificate of title. Kubanga lwaki tukiyita duplicate nti original ekola ki isigalayo gye bayita white page esigala mu land. Kyobola nti bwe kiba kikubuzeeko kisiimuuse kiyidde oba emmese ekiridde olina omukisa oguddayo okukola ki okusaba. So ebiseera ebisinga ekyapa ekyo bwe kiba osobola okufuna gye tuyita special certificate of title. Kati nno ng'onaafuna ekyapa ekipya waliwo emitendera gy'olina okuyitamu nga n'ekisookerwako kwe kuloopa eri poliisi singa ekyapa kiba kikubuzeeko. Leero wano omuntu oyinza okuba ekyapa wakisudde nga tomanyi waliwo yakikubbyeko naye gye bakibbye bamenyeeyo baali babbye oba baakitwala tewamanya nti baakitwala basseeyo omuntu oba babbye ogenda kugamba otya omuntu tinanyini kyapa kino si yakoze omusango. So kirungi nnyo okukola ki okutegeezaako poliisi. Ekiddako kwe kussaamu okusaba kwo eri woofiisi y'eby'ettaka mu kitundu ng'okakasa ng'ekyapa ekyogerwako bwe kiri ekikyo. Ekisooka okola application ng'eraga nti kino ekyapa kyange erimu plot number ne block number y'ettaka ng'eraga nti kino ekyapa kikyo, okay, era n'ogisayininga oba olina lawyer ne lawyer n'akola ki n'asayininga. Kino gattako ekirayiro okuva mu kkooti okukakasa engeri ekyapa kyo gye kyabulamu n'obwetaavu okufuna ekirala era bino byonna biba bya kusasulira. Lawyer abikola then ogera n'apiyaringa before commission of oath n'asayininga n'akommissioninga document eyo nga wooli in your own presence. Kati bw'omala ekyo ng'ogenda obisasulira. Osasula omusolo gwa mirundi emeka, osasula kye bayita stamp duty ne registration fees. Empapula zino z'okwata mpaka mu ofiisi yawandiisa ettaka bw'amala okuzikakasa olwo n'olanga mawulire oba gazeeti ng'okulanga kuno kutwala ennaku 30. Kitulangisa mu gazeeti kiba kimu kukakasa nsi nti ebintu byogera bituufu. Kati bo bategeeza ensi nti ono agamba bw'ati nti ekyapa kye kyabula. So by chance wasobola okuvaayo agamba nti alimba byayogera siga amazima ekyapa kyawonze nkirina tebajja kukikuwa. Kiddako kuba kugenda wa kamisona w'ettaka n'akakasa emitendera gyonna egiyitiddwamu. Singa okusaba kwo tekufuna kulemesebwa kwonna ekiddako kuba kufulumya kyapa kirala. Then kati wabanga tewali objection yonna ku application yo, registrar ajja kwa bw'omala okureceiving ezo notices, gazettes ne receipts nga alagira cartographer nga a print, okay, a processing print y'ettaka eryo. Kyokka mu mbeera endala okugeza singa ekyapa kiba kirumiddwa emmese oba nga kisiimuuse oba nga kiyulise emitendera okufuna ekyapa ekipya gye gimu wabula enjawulo eri nti oba olina okussaako obutundutundu bw'ekyapa bw'oba osigazza ng'ossaamu okusaba kwo. Kibanga era kyasiimuuka awo tojja kgenda ku poliisi ojja kuteekayo era kiba kirayiro ng'olaga byonna ebyabeera bintu byonna bye tukola tulina kye tuyita ekirayiro gye bayita structural declaration nti kuba kulayira tukitwala nti ekintu ky'okoze ng'olayira gaba mazima meereere. So olina okugenda n'otegeeza mu kirayiro ekyo ng'otaddeko oba okisigazaako kopi oba ekyapa foomu ekirimu kiba kyaliibwa emmese otegeeza nti ekyapa kyaliibwa emmese nakyo n'okisibako akatundu ako okulaga nti kako. Gavumenti ezeeteekamu emitendera egy'enjawulo okuyamba abantu naddala abo abafuna obuzibu n'ettaka lyabwe. Kyokka olw'obutamanya era enkaayana ku ttaka zikyali mpitirivu ekitegeeza nti abantu bakyalina okusomesebwa ku ttaka okwewala batamanya ngamba ababasumbuwa. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.